Jibadde mirangana kwazirana ku kyalo Mpumodde mu gombola y'Essemuto ng'omuvubuka Alex Mudambo azikibwa. Wano abantu ab'enjawulo bwe bamwogereddeko bibadde bamumanyiiko. Alex, we shall dearly miss you. Bye. Wabula ye maama w'omugenzi wano wafunidde akakisa okwetondera kampuni eyatwala mutabani we bweru ku kyeyo olw'ensobi gye baakola okulumba kampuni eno mu kufa kwa mutabani we. N'amuleeta mu kitiibwa paka Mulago paka e Buloba ate paka wano. Abatuuse ku nnyumba mwagenda Alex by'omu atya neeyanziza ssebo. Ye Dr. Ismail Tamale nannyini kampuni ya Employment Leakage eyatwala Alex ku kyeyo asaasidde abooluganda bonna era n'abagumya. Eri famire ey'omugenzi Alex Mudamba n'ennaku nnyingi nnyo bwe twafuna email nga lumu Septemba 2016 yetugamba nti Alex Mudambo yali akutte passport number B110639 visa yaliko ekola 1320162 yali afudde nga 3/8 ku ssaawa 4:40. Kino kyatukanga nnyo naye nga amateeka agatufuga nga tututa abantu ebweru bwe gali ebintu olina kuyita mu mitendera. Twategeeza gavumenti ya Uganda, netuwandikira Ministry ya Labour netugibuulira bannange omuntu bwati ne bwati twayunga okugenda okukola ebweru kubanga kyetulina okutegeera abali wano zino zonna kampani zemulaba zitwala abantu ebweru zikolanga kayungirizi si ze zibakozesa omulimu gwabwe kuyunga gwagenda kukola n'oli agenda kukola. Era bonna abawadde akisendoza waliwo omu yazija werekedde Alex bana abayogedde ajja bategeeza era abantu batuuka eri oluusi mwe temumanya nebigenda mu maaso kubanga oli aba yasayininga endagaano ye wakati wa kampuni eri naye. Oluvannyuma omugenzi yateekeddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Alex afiiridde ku myaka 29 ng'alese omwana omu yekka. Omugenzi Omukama mulamuze kisa. Alipoota ekunganyiziddwa mu Kisa Dan ku WBS Amasonsole.